Oluvannyuma lw'abavubuka okujja ne basaayira emmere nga bakitadde ku nkaayana za ttaka. Abakadde wano Samuel Mubiru ne Gladys Mubiru bagamba nti basula emitima gye beewanise olw'aba bbulooka abatiisatiisa. Kati recently mba ndi awo nga baŋŋamba nti bakuzinze awaka wonna batemyewo ebitooka byonna buli kiramu kyonna ekirimu. Bano bekitende ku luguudo lw'Entebbe mu tawuni kanso y'e Kajansi era nga bategeeza nti bamaze emyaka eyiswamu 5 ku ttaka lino. Nga maama wange ye yampaawo nga akyali mulamu kuba ye yabeerawo okuva mu 6. Baliko obutambi batulaze nga bakanyuma basaba emmere yaabwe obukwatiddwa Nsubuga Samuel mutabani waabwe era ng'ono bakanyuma balese bamutimpudde. Minisita Samu Mayanja tukulaba nnyo ku TV taata oyamba abanaku obayamba naddala ku bintu by'ettaka maama n'abakooba tukulaba nnyo tukwenyumirizaamu wozze olekawo mazima meerere. Olajanidde minisita y'eby'ettaka n'abakooba Sakosa Minsa Nabbanja ne President Museveni okubayamba ku baagala okubamiza omuso. Saba Minisita Mayanja atuyambe ne maama n'abakooba ne maama Nabbanja tuyambe ne President Museveni abafere bayitiridde. Sawulo w'okulira ne Jovan Kibirige ebasakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.